abasajja abazungu abo bategeera ekintu kye bayita branding mu ngeri gye bakolamu products zaabwe nti obuzibu bwe tufunye oba okusoomoozebwa kwe tufunye mu lino eggwanga kizibu nnyo abantu tebeebrandinze such that bwe baba banoonya omuntu oyo tewabaawo kubuusabuusa oli bwagamba olinayo omusizi wa langi omusizi ogweyagala okujjukira owa langi ogenda okujjukira nti ate yali asiba tayiro oba ono omusibi wa tayiro nga kyakola ekituufu tokimanyi kamuseresi bafune owaabwe so nga ate kale nyinza obutabanenya kubanga bayinza okwagala okugattagatta egyo gyonna emirimu egy'enjawulo nga bali gifted naye okwebrandinga n'ogamba nti ekintu kino kyenkola nze akikola oba nyambibwako bwe nti naye kyekino kyekifaananyi kyenjagala mundabiremu kigasa nnyo olw'ensonga nti abantu be tubeeramu be bagenda otugaggawaza balina otufunira emirimu balina otuterayo paasi y'emirimu balina oyita tukole zi kolabo balina otuyita tukole zi partnership balina otuyita tukole zi co-investment ekyo nga nkisomye oba nsoki okwebrandinga nga okwebrandinga mu mazima nina vaasi gye nasomako yesu oyo ndowooza yali kabaka wa branding yajja atambula olinamugaa nti omusajja oyo omulabye wuyo omwana wa katonda amalawo ebibi by'ensi oba atwala ebibi by'ensi there is the son of God who takes away the sins of the world nti ojja kulaba wonoomanyira nti weebrandinze bulungi ng'abantu baavudde ne ku linnya lyo ne batandika okwagala okukuyita ekyo kye balaba ky'obakolera ng'oli bw'anaakeera n'abeera nga takyampita Newton nga professor kuba nsomesa oli n'atandika okubeera nga yakusevingamu nga Rose Magi obeera okutteyo neribisaaniiko musisi garbage gwe garbage collector Nicholas camera otandise okubrandinga batandike kati ate kiva nnyo ne wana engeri gye tugabamu amasimu ffe tukuliriza nnyo okuwaayo amannya gombi mu kifo ky'okuwaayo erinnya n'omulimu nga bw'onoogamba nti teekamu Agnes ngatto oba omaze okukubala Agnes bonna abali mu ssimu weeyawudde kubanga brandi ekuyamba okweyawula and branding bagikola nga it is how you make the other people feel brand kyekitegeeza tekirina linnya ddala nti abantu abakulowoozesa nti nno oli luddawa ndi wano ku sheero genda otuukawo ng'ali ku petrol station ndala mu mazima babeera balowoozesa abantu nti gano ge galina ogw'amafuta owaayo okozesa genda ondeetereyo cologate naye ng'ategeeza kintu kirala ategeeza toothpaste walowoozesa abantu nze neewuunya nnyo Pampa is a brand erina diaper naye Pampa twatanga kukulowooza nti kyekikula kyekyo nguliraayo Pampa zino zoolese Pampa ki Pampa kyekyo zoolese ani asudano Pampa naye nga si naye nga oli yakola diaper neebeera nnungi n'agyawula mu mannya so nina ekirowoozo and it's a theory nti guno omwaka omupya abantu tewandibadde bubeezi ekyo kyobadde guli omwaka tandika okukulembeza kyokola waliwo omusajja wange makanika bamuyita maaso yeeyita maaso makanika maaso sipeeya kati abantu bwe batandika okukulowoozaako erinnya lyo nekyokola okulawo enzigi ez'emirimu